Kale nze Sonko Muhammad ndi wano Kazinga Bweyogerere bw'ova mu town ye Bweyogerere ng'okkirira waliwo wano kumpi ne church eya watoto nga bolaba mu background yange side eno. Omuvubuka ategerekeseeko amanya ga Alan Yash era nga asula kumpi n'ekitundu kino waliwo amafuta ga Starbex yaluguzeemu obulamu oluvannyuma lw'okukoonebwa emmotoka etategerekese. Kabadde kabenje akamaanyi ddala era nga bwe bamaze omukoona akubye omutwe wansi ku koolansi ekimuviiriddeko okuvamu omusaayi omuyitirivu nnyo nnyini ddala era nassa omukka ogw'enkomerero n'abeera nga atakkirira ewa Ssenkaaba. Ekitundu kino ekyebweyogerere ng'okkirira Kazinga eno highway era emmotoka ziddukira ddala ku speed ey'ekika ekyawaggulu ennya ekika ekyawaggulu ennyo. Essaawa ziizino zigenda wera 7 era akooneddwa ku ssaawa 6 n'eddakiika nga 25 awo era n'afiirawo. Omukulu ono abeerabiddeko n'agabwe bagamba nti abadde asala ekkubo ng'ava okuzannyamu ka pool table okuva mu kafo akasanyikirwamu sayidi eno nga bw'asala okudda sayidi eriko Starbex oba ekkanisa ya watoto. Era emmotoka ebadde ewenyuka obwewo okuva mu tawuni ey'Ebweyogerere ng'ekkirira edda ku Kooko oba nga edda emukono ye mukonye era omukulu Alan Yash ono n'abeera nga ate aluguzeemu obulamu. Poliisi okuva Ebweyogerere ezze bukubirire ne kabangali yaayo okulaba nga ate etwala omubiri gw'omugenzi gugende mu ggwanika ery'eddwaliro Mulago okwongera okuba nga gwekebejjebwa. Tulinde lipooti n'abeera evaayo. Kitalo nnyo kitalo ddala era abafamire n'abantu abawangalira mu kitundu kino olwa Alan Yash omuvubuka owa wano Bweyogerere Kazinga okuba nga ate aluguzeemu obulamu. Nze Sonko Muhammad okuba nga nkuwa update obudde buno bwonna we ngafunidde ate embeera nga ngakutuusaako amawulire. Kirungi nti famire ye etegeerekese era enteekateeka z'okuziika ze zijja obba nga zigenda maaso olunaku olw'enkya. Kale nze Sonko Muhammad, assalamu alaikum. Wow.